nze sikwatagana na Kabata Kechaba ulakola kye kimu kyokola no se ekyo kwenze nangenda kulaivuze twawula ne Kabata Bruno K twali ku live ya Kabata mu nsonga za dola Bruno K nga dola yali yasasudde bali nze nali sikimanyi tulabawo emitwalo 55 ne Calvin Kayanja ayina obukakafu dola sente yazijja walina mukufu dola yabawo emitwalo agaga kati nze nali sikimanyi manya luvannyuma kati nawo nobeera ku platform ye tomusoba mwena bera side wakati Bruno K yalinawo ki amuyirawo mubiri kenze kisamanya nti no bali bayiwawo amaanyi gonna olikutta bakye baliya kati nze nzira ku side ya Bruno K mama Kabata nzijako ale nayo yongerezako ebigambo nenga nemukolera live nemusabulirayo nendaga njirawo Bruno K obitegeera Bruno K wenamukubira nemugamba Bruno soko mpeo kadwa kumwana akalulu tuli mu kalulu deno kanyengera kuterako nakati akyateeka kuti kalinatuuka wakati ku Bluetooth nategeera Bruno ali mu gym alaika kati so eka ate abayimbi mwana ba TikTok mu buka abayimbi kireza Bruno y'omu ku nsonga lwaki wayawukana ne Kabata mu kusoka mwali mukolagana ka bulungi nnyo namba bulungi nnyo kati lwaki empalana tevaawo kuba kinene ekyabaawula kyavaawo no kati nze sina gwe empalana mwana ngamba muddemu mukwatagana nga osobola ogenda ku live ye kuba itatera genda kuzaabalala nze saagala genda ku live ye oshageera nina eyange abo bonna abaana nze mba inspire nze balabidde ku nze which is okay oshageera nze just nkulaza kireeri nti abayimbi bayuza kyosoba omuyirawo mubiri kati wono oyo acidic vocal olulimba lwa it is okay nze deno bano abaana balaba benkola nabo banyogesa ku luyimba olutusibyeko oluyimba oshageera mu mmotoka nkuba olwobu oshageera ku live nga buli kaseera lwokuba nakuba omwana oyo era nga naye munyaga anko ka challenge nkulage oyinza kunnimba kuba tolina nsonga lwaki oba onnimba naye omwana namwezenemwa mwana oba kirina ngeri ekivimbisamu ye kikugattako by the way nze muyimbi tolina senze ogenda kumpa kuba kimanyi temulina senze omuntu wampa sente ali omu Spice Diana okitegeera manager Roja ye muntu agira naga deno story ki manager sirina nakuteerako oba yenakulaga kali gwedde no kosiso ya katolinamu yenyi ne rose zibe bantu batabona ba alien skin ayocha ata obakido bange newspaper alien ayocha oigato oti alien ne Bobby mulundi gumu kati kati volaba nga wembagatira nti nze Bobby ne alien yayagambe ko atayagala Bobby simanyi tachingamba ngakazi evera mumwe babadai hadi kati nze mbonga ne Bobby mbonga ne alien walode ko alien ngagamba ta agwedde no mugende eri to oli ne ku live nkigamba abantu ayo alien wadala nyonyo lwa mwana mulimu abana banumpa baga oteka wembeera nze kati kankunyumize olina obudde you get it, it's okay fere tuina tab Spice Diana okutandika okukwatagana ne Spice Diana obulungi nze olaba ntunuulira mwana nga kati ono naye muntu wena okuyimba business ye kati nali Dubai nze nga soga nkona Spice Diana nga ndaba byamuhozi obyajjira busimaye yayimbye wa muhozi kati ngamba naye muli basiru mutegeera ngogamba abe ni UP oba abali ku internet nga bagamba mutagenda kuyimba Dubai nga luba mutegese Dubai mumugana muto kuyimba kubanga nsoga ne ntunuulira nze nyinza obutafocusing kwa alien skin oba Spice Diana nene ndowooza abamuli yake emabega abaana bamubeera n'omulimu gwe wane kaali yayi njezo sente bana abaana kwe balya kali alien skin alina abaana bangi kali kwa ovalimba okuba alien skin butagenda kuyimba wa muhozi bana abaana boba okuba tebagenda kufuna kye bali okitegeera mulimu gwe okitegeera kati nenkubira Spice Diana ekikopa ku internet nembakola video mbaga agenda kuyimba oba oyagala oba tembaga agenda kuyimba okitegeera Spice Diana najja kati nze saaba efasa twali mu Venom nemba ndi mbyange nekwadde ebyokunywa byange Roja ngajja manager Roja story kitu biraba mwe nze nomune bebe kulu yampeza ne video yo ne Roja alaba
Roja ne wotekayo ka video ngo ina subscribe ogwa n'omuvuma kubire simu nagana ne kati sodo pati nange alaba nano ne wabatalabye waba wagenda olaba ya muwe kali Roja ndaga chat ye ne bebe kunga boogera ku Deno official n'omwana wa kabe ki ochagira se kumpa nanto bante ki nenga mwana owe spirit yoshegera totekawo mbera ku mulimu gwa muntu toyononera munno toyononera mulimu nti olwokuba nti oyagala like simba utagenda kuyimba zima yembe wagundi mulimu gwe ekitegeeza Dubai Spice yakola bulungi kuba obutabi tetwabufuna bulungi yakola kati batuweerezanga nnyo bono maaso wano yafuna abantu nejjula bulungi wajjula yafuna abantu lwaki temwatuwa ku eriyo vyonna wonna tewabiraba nabiraba kati nze kati kankubuleko kyoba egyo emikwano zerasa internet eyo mpadde emikwano ebyaddala nti bebekulu basobola okuddaawo nezona ne boogera ku Deno nyoza ne bebekulu kyaliwo bobi kyaliwo kati gombuuza ani gwoyagala essaawa zino ani gwoyagala no like ng'omwetaaga personally olina kuyita munze njagala muwoozi sirina kyano na muwoozi sina chano na muwoozi balamu yankubira tu meeting naye simba busy mwana minister kati owamu ankubira kubanga anti kati ngajinafu nti ndi Mr TikTok bingi baagala okumpisaamu kala ate president ye mwamusambira wakuba munda Mr na Mrs ate olito alina title ya president wa president wali yani kati fena tubeera bamwita Queen J mukazi abaho ate yalaga wakubanda abo bewa betuuma luli ani yamuwa ogwasooka tebamulonda nko nti balozi wa president oshegera kati bajja baali bategekesa bya Mr and Mrs TikTok biki nene bijjamu obuvuyo bungi nnyo eno yegundi esoose eyaddala president gye balonda ne balonda kwendi neoyo omugaga omuto waliwo ogayi bamuta mugaga omuto oshegera kati akalonda ne bwekabeeramu ebyo oshegera kati abaho nafuna ndowooza bamuwa amagezi ate bwoyita eno kumbe ate banene ekintu kyabwe gye bakiyisizza kyaddala kiri mu paperwork babindagaawo okitegeera kati ne balonda Queen J era abantu gebamanyi nti ye president owa TikTok oyo talina mu Uganda wali mwali basi kati kyonna ekibeerawo kimuvunaanyizibwako era nowabawo nti ekigenda okubeera ku TikTok ku biki president wa TikTok abeerawo Mr TikTok abeerawo Mrs TikTok abeerawo mulina okuansalinga ku ene challenge yonna oba results ezivudde mu TikTok zitya embi nga oba mukubye olina okuansalinga ku lw'abantu ffe b'okulembera no kati oyinza okubeera n'ebizibu byo oba nti waliwo ekitambula ku intaneti kikkakatako president okiyingiramu okugonjola ensonga eyo nti waliwo gwe basibye nga president kimukakatako okulaba omwana oyo ateereddwa atya Mr TikTok kinkakatako oluteekawo embeera naye embeera tugiteekawo ku oyo gotwa nga ali innocent oba nga kale asobezza mu butanwa oba nti personal issues nga tiza internet biki ebintu kati tojja veeri mule okugeza nga pressure atawafulageza pressure so siga nti pressure nti babeere mukomera wabiki naye mulimu omuntu nga ojjasa olina okusavinga punishment okitegeera naffe tuba tulina wetugenda okukoma nze byaddana kola video nga nsaba akola ki ateebwe asonyiyibwe ne kati ate kyali kinene nnyo nga naffe kitusukka ebintu ebirimu obwakabwaka asimayo bwa president biki kakitegeeza jasoba olina okuleeta eyo evidence olaga nti olina akakwate ku luli olulangira oba olina akakwate ku bwa president oba tukugenda mu DNA naffe tutandikire awo nti zizi nempapula zikubyewo ne kati oba tewaliwo ate nga naawe oze mu kooti osaba kisonyiwo kati nze ntandikirewo ng'osaba kisonyiwo nga te wali walaga nga byoga biki agamba mulalu dalulo emizimu giri nnyo olusi byenyogera mbasi anti kati bwata obitegeera kitegeeza era wali eri olina kujja bana sibijjukira byenayogera biki byenayogera mumpe ku buvidiyo okitegedde ayi agamba buvidiyo era ngenda kuddayo omusangulo kitegeeza bwe yali abumanyi gyebuli naye ng'agamba yabwogera tamanyi alaluka omwana bw'asobya asonyiyibwa pressure era ebbanga lyamusibyeyo kimumala okukola kyokutegeera ensobi eyo asonyiyibwe bw'ogambye
Pozi ngona kyotayagaddeko nako leero naye ngenda kusaba osibula abalabi bange nga Mr. TikTok ajjudde oba oli awo Mukama ng'anakkiriza tunisinkana olundi n'otunyumiza ku bitambula. Nyongera babuuzaako oba basiibula mwena abanjagala abayagala Lugambo Nation so atamanyi kuba waliwo abantu nga bapya abamu babeere ku YouTube ogenda ku TikTok n'oteekamu Lugambo Nation tubeerewo ne bannamukadde bange naye bannamukadde bange Jasi Big Voice mbeerayo ne Lama ki? Lama yennyini Lama waffe ono Lama onakuba abasiyazi oyo kwegamba ye talinako wanywerera oyo wakabi mulabe ne wakabaata mulaba neeno Lama bayira products zange babona products za Lugambo Nation Lama si tali mu product ya Alien Skin si wulira nedda gwera ofunanga chance n'omubuuza Lama Lugambo Nation mweyayita Shadia Wachagulanyi Lugambo Nation mweyayita banja waliwo abaana naye kati abasinza okukinywerera bazi ne bayitamu olina akola ebyo wekigaana n'akita wiki naye nga abo bonna Lama kati yabulina Uncle Jaffa banji kyolina manya banji batimo Balista Timo abo bonna products za Lugambo Nation kyolina manya banji abamu bavaako balakwe bali bakyakutta akati mwe temusuubira vaako mpozi nga Katonda yatuggyemu omukka olw'ensonga ffe tuli boogezi ate mwe we don't create nze olesa script mbuno oba betwogera nze ogasontega kamera nyinza n'okuvuga nga nenfuuka presenter nenkuvuga paka gye kiggwera ekitegeeza mmwe temugwa tetugwa nawe katataba abagwa bo boki lebo nga bolaba Micho Israeli bagwa nti ba content creator twabwa maliyo mu biki obudde bukubula obukola content togenda mufunamu osegeera naye kati deno ekitegeeza mmwe muli okusinga ne ba content creator ddala ngenda kukola live yange abaana batuule bampezi gifts ebirabo abaana batwokya bane mbabuuzaako mwena batwokya ntumira ku Ghost Empire tumira ku Mukasa abo bagagga bange nno Petiti tumira ku Pole ba Heartbreaker Uptop ne mama abaana mutumireko sirina mama w'abaana kale gwodeddeza nkutumiddeko talina linnya gwodeddeza mutumiddeko ate akudeddeza mbatumiddeko bangi abakudeddeza bo bangi Export TV to the world.